bije ekyanga birimu ekika kya wudi ng'okyusakyusa engine namba yayo ne chassis namba yayo. Nabwo bw'amanyola agalagiro oli mu sipapa era kusomeza 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2020 naggera ku Kirata Council mu Wakiso District wayina emmotoka namba UBF 594 y'ekika kya Land Rover ng'okimanyi bulungi emmotoka eno wagirina ng'okimanyi bulungi nti yali efuniddwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Banyalonda bwe oli mukyasipapa era kyeba kyamira mukyengera kusomeza 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2020 mu kityo kulozi mu Buwaate village Munajeera mu Kirata Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Mwalina emmotoka namba UDL, mwalina pikipiki namba UDL ey'ekika kya bajaji nga myufu mu kkala, nga mulina siibi y'emmotoka, mulina bampa eya Jeep, mulina olugi lwa buutu, mulina side stepper, mulina rimu z'emmotoka 4, grillers 10, mulina ebyuma ebisala, mulina amplifier 2, mulina eboxi 5, full box 5 nga zirimu n'ebyuma byazo, nga mulina paati ya Jeep ey'ekika ky'emmotoka Jeep ekitundu kyayo eky'omu maaso, mulina piisi 2 eza Defender, mulina bonnet cover ez'emmaaso n'ez'emabega, radiator 2, mulina gold ebiringa zaabu, ebintu ebiringa zaabu 2, mulina ekisaalamusa golodi, mwalina ekyuma, mwalina ebokisi ey'ekyuma eno yalimu goldi, flash disk 4, rimu z'emmotoka, mwalina kuuka emu, mulina gasi kuuka, mwalina ne wibaalo nga mukimanyi nti ebintu bino mwali byakolebwa mu ngeri emenya amateeka. Sorry, you have referred 12 counts against you. All these charges are factored later. You are not required to take plea in any of them.